Ffe twasalawo okuba nti nate vacation chosen Becky gyalimu n'omwagalwawe tugikutuusaako butereevu wakati munnange mu kunyumirwa ate chosen Becky tatandise okuba nti naakola ekiraamo we babadde ku mazzi chosen Becky atandise okuba nti nate alaajana katubeere nga munnange tubikwa naye woba omanyi nti noonyiiga mangu ng'olaba abaagalana akatambi kano kayiteko odde kugulira eriddako lye tugenda okuba nti nate etukuwa naye katubeere nga tukutuusaako munnange ate chosen Becky n'omwagalwawe Professor Ssekajja. Kama bana bange musaasire nagezaako baana bange wamma okufa ku muno okuzaalibwa fenna tujja kufa. I have babies, my brother. Newborn. Yes. I also have newborn. I also have newborn. But we have to enjoy life. So that's why you fear. We are even going to swim. Why is it? The wind. Like the wind, the wave. I don't like this thing anymore. But other days, not like yes. Very, very. Yes. How far? When are we reaching? I'm tired. I was attending this. They need to get a social I'm not breathing. I don't breathe it nose. I breathe here. Yes. Hey. I don't want to die. Is my husband safe? We just got married. Just a year ago. I need him alive. Very safe. Hey. Be careful, my love. You're all I have. You're all I have. Step by step. Woo! Step by step. Oh, I need to bite. You want to bite? What I was coming. Oh, so just push fast. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Ebipya nno byongedde okuba nti nate ebizuuka. Mbu generation yekimwewaza n'okuvayo nalyoka agamba nti naasobola okugisaako Minister Justin Namere mbu kubwa minister mbu alina abanene baayagala. Mbu alina abanene baayagala. Naye mbu munnange omu ku munene gwayagala mbu mulwadde wa siriimu si byaffe bya Senga asidi yaleese bwino. Obwedda tugamba generation amaanyi agajja waaga gagamba nti no asobola okuba nti naatagisaako Minister Namere ku bwa minister. Naye bagambye nti no munnange omuntu oyo omunene mu gavumenti mbu asookezaako leeta ero obaani tutema omugambo olowooza ani oyo munnange. Kale katubeere ng'ate nabyo tubikuwa. Generation has a man. Generation's man is not younger than 70 years of age, and it's a Ugandan man. I swear upon Christ, I am not lying. Bawa, I'm not sure if they are still together. The last I knew, Bawe is a Ugandan old man in the UK Tata Wabanabe. He could be around 70 years of age. I swear upon God. I'm not lying. You know? And I am shocked when you say mbu Namere bawa muswaza owuwa aliwa yeno munange nga amutulaga.
And Namere cannot be ashamed of her man. Omukazi afukamirira bbawe. Minister afukamirira bbawe ng'amuwa akazindaalo abuzeeko abantu. Namere engeri gy'ayagalamu Papito. Namere is actually Papito is one of the reasons why abakazi kati abakulu abamu muwalana Namere mumwegwaniza. Yes. And that man, that boy that you're calling a boy, yeah, is a husband to a minister, Yagaragana, and a legal husband, not Muzalida Mubali. Era generation. I know. I'm not attacking, you know. We are being opinionated and using the same things you talked about that. Generation alino musajja, an old man. Naye njagala bategeeza nze generation's affiliation to NRM is sexually transmitted. Nina abasajja bestagenda kwogera mannya kubanga ndi Uganda kisanga ataakitte. Senga mbadde Canada. Nandi bagambye amanya, and one of them is even HIV positive apparently. Erinnya lye it starts with letter L. Ulit. Era generation, I heard you say Namere nkujja ku one minister anyway. Never kuwaga. I laughed because obadde ku platform ya Barista Timo kuliko bakadama. That's true. Namere is going district to district auditing schools and questioning them for accountability, and you want her to give 38 fucking million to Akadama eyavumya abantu. For what? Eh? Without any proof. Are you stupid? Namere n'agamba omutwalo kansooke ngu holding kankuweeko ku zange emiliyoni ezange emiliyoni eza kati eyabadde asabiddeyo omutwalo tekyamusanyusiza kubanga Benita yabadde tagenda kufuna mutwalo, nannyini mutwalo n'anyiiga nannyini mutwalo omutuufu n'anyiiga ensonyi n'azifuula busungu. Naye ate mulinga awulira minisita amusobola atya akola asiiga mazzi akala akusiiga mazzi onya nikimukyera. Ye generation naye akyagenda mu maaso n'okuba nti naate yeewera tannapowa, akyagenda maaso n'okulangira minisita. Bane simanyi oba minisita aliddamu okuyamba, kubanga okuyamba kwe kumutuusizza n'okubeera nti no bali mu kutyobola erinnya lye. Aina akasawo kambwe kati kalinge box ya kumbucha kakwaiti bwe kati azungana ko buli walaga message njinango ngamba nkuletere ensawo ze yuke ziri mu pound 5 tuulira ensawo bobogenda jindekere perfume joina jipe eshete ijoina chimpe ngoli minister tosakwata 13 loga generations zinkolera shopping. Ensonga za Bbule ne yali omwagalwa we Joan tezinagwa katuberenga ate munange tubikuwa kakati nno munange Shamim Mayanja avuddeyo n'alyoka agamba nti ali ttiimu Nnaalongo Kitone. Jjukira nti Nnaalongo Kitone baamuwadde ekipapula alina ssente z'alina okusasula lwakutema mugambo bibino. Kansubire muli bulungi baddiya. So kano ka video nkakoledde mukwano gwange oba colleague Nnaalongo Kitone. Nnaalongo Kitone bamuweereza intention to muko omusajja yatandika program ya family tugikola ku executive media. Ne program ya family eyo waliwo abantu abatagisiima bulungi, waliwo abantu benyiiza program.
So kati Nalongo muno mwawolerereza abasajja ng'aleeta awolereza Buule nga tebamuweereza intention to sue. Naye mukwano Nalongo nategedde nti abantu bakwagala. Abasajja bampeereza zi message. Abasajja ne bampeereza message. Abasajja oyina abasajja ab'amaanyi mu ggwanga lino nga bali mu positions ez'amaanyi nga balaba video zo Nalongo. Nalongo, your strengths. Your strengths of a woman. So Nalongo, beera mugumu. Abasajja bali wamu naawe Nalongo. Abasajja bali wamu naawe. N'abakazi abamu bali wamu naawe Nalongo. Naye Nalongo, kati oba biki by'osinga okwetaaga? Oyagala nnyo ka supplements bwo yabba okuleetera. Oyagala nnyo ka ona nja kaleetanga. Nalongo, osoma amawulire nandikuleeteddengayo ku mawulire. Tujja kusaba bakuwa essimu ng'obeera oscrollinga ng'era osobola okuddamu eno abakyankalanyizza obufumbo. Kwegamba tojja kulekeraawo okukola. Tojja lekeraawo okukola Nalongo. Naye njagala kutegeeza Nalongo nti tuli wamu naawe Nalongo. Gwe waffe tulina gwe tugenda kukulekera yadde okusuulira. Wamu naawe tuti wodda we tudda Nalongo. So kansubire ndi mukomusajja walidde kukokulya konna omaze okunywa buli ssaawa buli wotambula Nalongo beera ng'okkuse. Nalongo totambula ng'enjala ekuluma ekkomera ng'enjala ekuluma teriyingirikika. But on a serious note, Nalongo bamuweereza intention to sue. Naye njagadde mugamba nti wendi ku lulo Nalongo ndi wamu naawe sobola kuvaamu. Yes. Yeshadya wa Kyagulanyi avuddeyo n'abeera ng'ate annyonnyola mu ebimu ku ebyo ebyayawula Buule ne Mukyalawe. Ebipya byeyongedde okuzuuka ku njawukana ya Buule ne Mukyalawe. Munnange tola kalira ndukwoke solo malusira kigambibwa okuba nga mbu nange njogera byambu anti birimu okusiba. Mbabuliridde ku Kasuku ne Doreen nga bebabyogera mbu taata w'omukyala teyasiima Buule nti era taata w'omukyala teyakkiriza mukolo ogwo. Sinakindi mbu ku mbaga taata teyaliiko nti ku lw'ensonga Buule si mulokole. Nti ate tebaakomaawo mbu omukazi oba eyali mukyala Buule nti yali atuuse okusomba abasajja ab'enjawulo nga taata akooye okuswala. Mbu agenda guno omwezi ogujja n'avaayo. Agenda guno omwezi ogujja babeera mu mbiranye. Mbu ate takkiriza kudda gy'avudde ako kalombolomboke nti ate takomaawo. Mbu omukyala we baafunanga obutakanya ne Buule mbu yagendanga mu baayita mikwano gya Buule oba Buule be yalinga ayita mikwano gye abannyonnyole ki ekigenda mu maaso ng'era mu bye yabagamba Buule andawe yeba nkyafu ng'erimu pupu n'abagamba Buule asula n'embaata wansi mu kitanda mu lumu mwe basula nti n'abagamba Buule si mukyafu asula ntebe nti n'okusenya obusenya tayagala mbu yamwogereranga mafuukule nti nga naye ate baanyumiza mikwano gya Buule ekyokugamba nti amunange omuntu tujja kwogera naye biki mbu ate baddanga mu kukwana mukyala ate omukyala oba n'akwata message ate n'aziraga Buule banange mbu Buule ye teyagambako kwejo mikwano gye nti munnange ekintu kyemukola si kituufu mbu ate egimu ku byo ne bafumbo balina abakyala naye era sitirumbu nga bakwana mukyala we. Kirabika akaseera kaatuuka ne basinza Buule amaanyi ne batwala omukazi mbu nga kwotadde n'okugamba mbu Buule mbu yagamba omukazi bakoleyo simayi 3 ssaamu ng'ate takomyawo mbu yalinga yeddigaddanga ne ku mwana omuto obuwe gwe yeezaalira. Naye okusinziira nga we mbiwulidde byonna byakuwaayiriza. Omukazi yali awaayiriza ku byonna Buule tekuliko kye yakola yadde nekya. Nze kati nakizuula ennaku zino abakyala bw'otava wa musajja n'ogamba badde akusiyaga otandika nti yakwata omwana oba lwaki simanyi naye kyonna ekigenda mu maaso Katonda atubeere. Naye okusinziira ne byempulidde ku byogeddwa ono ex wa Buule bw'atwala Nalongo kitone mu kkooti Nalongo agenda kumuwangula omusango.
mbukubanga bona babiri bali bachaafu mb'omwami agamba omukyala yali tayagala kwozanika ze nga ziwunyira omwokufa ng'era yazimuyambako. Omukyala agamba nti omwami andawe yazali ziwunya kati katulinde tulabe gye binaagwera nze wendi okulubasombera. Ababadde bagamba nti munnange omugenzi Alex Mukulu mbusimanya abadde n'empisa embi y'ensonga lwaki mbuwaafiiridde nga mu maka ge temuli mukyala n'omu. Akatambi kakanondooza kagenda kubeera ng'ate akaddamu ebibuuzo byammwe. Mukulu oyo afudde talina mukyala mpisa zembi. I beg to differ. Wano e Uganda ekintu kyalayisa okufuna mukyala. Simanyi kye bateeka mu mabeere nga bazaala abakyala naye marriages they are all. Kyova olaba you find someone who is a community D naye nga alina omukyala oba abakyala nga babimanyi byonna naye nga ku bufumbo bwabwe kwe batava. 20th anniversary they are marching with their community husband and they are okay with it. Ojja kusanga omusajja akozesa abakozi akosa ba relative b'omukyala naye ng'omukazi yali mu bufumbaafumba tavaawo. Omusajja akuba omukazi alina omukyala ate nga ali proudly ajja gguma ekiyungu omukka ne we gugenda ne gukola gutya ati sigalamu. So if it was about bad manners I don't think most of you would be married. So it doesn't work like that. Can we respect the fact that some people who have done life alone have done it? They have made that decision consciously and they are proud of it. Exhibit A. His fellow artists came out and bamwaddeko obujulizi tino oluusi bamukubira essimu naye nga tayagala kulaba abantu. That means abantu abamu ne wobatta n'obakomyawo they wouldn't live life differently. Abadde musajja mukulu. If he regretted his decision yali badde awasa. Kubanga wano tulaba nnyo abasajja abakulu nga bawosezza abakazi abato ate proudly family ne zibaweerayo n'abakazi ne bagenda nga bali determined n'okuzaala ne bazaala. So let's not pretend like we don't live here. Empisa embi tezigaana musajja oba mukazi kufumbirwa tukiveeko ekyo. Ate era omuntu waafa nga tawasizza okuggyako nga yagamba tino njagala bufumbo. Tino Katonda tabumpadde naye waaba tayakigamba. Don't make it a sad story. Some people are intentionally being single. Ate wokijja ku basajja ate kyo kika kubanga n'abakazi beesiba nnyo oluusi amulese ogenda okulaba nga zeno enguguye atadde wali bufumbo by force. So if you find a man who has grown old alone, sometimes it's intentional. So can we respect that? Kubanga takyavaayo kwewozaako. And as Africans, we have a false sense of community. Singa ogenda mu ddwaliro ojja kusanga abantu abalina abakazi abalina abaana naye nga bali mu balwaliro bokka. Ebbanga n'onaamalanga obufumbo bwo bw'olimu bwa force. Omukazi omuyisa bubi. Ebiddako tetujja kusobola binnyonnyola. Kyova olaba the family of Garuga bali mu kulwana, omumama yazaala abaana abalimu naye bali mu kulwana for wealth. Era ebbanga ly'onaamalanga abaana bo tobateeseteese bulungi tebagenda kugasa. Era bajja kujjanjaba nga bakubuuza ebyapa. Bajja kwetema kubanga gundi wamuwadde katini. And we are always making this decision trying to run away from being alone. Being alone is a universal experience. You will not run away from it because you're in a relationship. So why don't people learn how to live with that? And then after, go out and seek relationships that are meaningful. Muina ba relatives bamwe bajja nga mulwadde naye they are stressing their caregiver. Akasente tekawera naye wagamba tayagala bamusavinge caregiver ave ku mulwadde asavinge ye. Kati ababalwadde lwaki baba bakkiriza okulaba. Ojja kusangira some patients will tell the doctors not to allow people in. Naye nga bakoye bantu. So we don't talk enough about the full sense of community. Era newunya sometime this year I went to visit someone months ago. They were battling with a chronic disease. Naye balina abantu ababaagala. I found ladies who came to visit her. Bazena kakutiya k'omuceere, bazena kakutiya ka sukali. They have even brought their own food like chapati, KFC, juice. It's like a picnic but at her home. So that's the kind of support. If your support system is not like that, toina chintu kyogamba muntu are doing a life alone. Akajanja kabe katini. Muina abantu banji era bamuzise banji ne bamuzise banji abantu abazze mu taxi eve Kampala bali ku kyalo balawuna Lugambo.
yabadde waati tebampadde emmere so kati abo owulira abasiraamu abaziika yafudde ku makya sawa 10 kati nga ffe babaziika e Butambala oli mu ttaka. It's not a sad thing because abantu abasinga bajja lugambo, they don't actually offer the support that the people going through a bad situation need. So it's not always that sad. Alex Mukulu was a creative. Ekintu ky'okubeera kyokka, that's why he was one of the legends in that sector. You need time alone to be a creative, especially if you're going to write. So he has intentionally lived his life like that. Don't make it a sad story. And if you live in Uganda, we want Kirudu to be better. We advocate for that. But ly'eddwaliro lye tulinawo, w'obeera Uganda Kirudu gyogereko mpola. Kubanga essaawa yonna ambulance yo ekujja mwezo amarayiro gamwe ekuwesa n'ekuteekewa Kirudu because it's a referral hospital essaawa yonna. So eddoboozi lyali badde kubeera nga eddwaliro we litye ligasa ffenna tu advocating nga libeera eddungi kubanga kye kituufu lijjanjabya abantu abalina abakazi n'abakyala. Ate tukyali wano tugamba sente zaamubuze. Mujja kutuuka mu ddwaliro ng'olina abakazi n'abaana miliyoni emu ebabule. Sente zokka ezitabula abantu ze z'okusomba omulambo. Naye woba okyali mulamu saba busabe Katonda aleme kutestinga na bulwadde kubanga ojja kukaba ng'oli depressed. So let people be. Mu kufiirwa kw'abantu tuyigamu ebintu naye ate tetubakomerera nnyo because we don't know why they did the decisions they did. And being alone is not a sad story. For some people like me, they intentionally actually choose that life. So can we respect that? Bwete tamdo wade mlabi mulungi alakuwa kumila ku Newspack channel. Kankusebe dengo subscribing o likinga. Nokuleko bakabwa mu comment section. Bela bulungi, uwelaba.